n'ekiro obadde yagamba nti ekyo kyo kimanyi kituufu tutandike tukulamusiza nnyo ku Bek TV omulabi waffe basubscribe baffe abakyasubscribinga mwebale nnyo abatutekamu ensimbi aba Stanbic Bank abajjana ne schools n'abalala mwenna tubaaniriza mwebale nnyo okutuwagira abagenda ku bek.com ne musoma amawulire gaffe mwebale nnyo mwebalire ddala puroguramu ensonga mu ddiiro tuli ne Susan Kushaba ayagala bwa MP Kampala Central essaawa eno nno yaganda ogenda mu kamyufu g'ekibiina naye agamba nti naye obooli twagala tubulira yatya abanene mwenaale mu lwaki bwagudde nnyo bangi mu kamyufu. Amanya gange nze Honorable Kushaba Susan MP to be Kampala Central maama wino omubwati ekyo kibuuzo kinene nnyo ky'ombuuzizza kubanga naye wali munene naye gwe watyayo lwaki abanene be basinze okugwa oba abalina amaanyi. Manyi mulimu abantu baffe mu kibiina kya NRM abakola alliance ne opposition nga balina okulwanyisa owa NRM ali strong owa PLU nga gwe nga nze wa PLU nti basobole okuyisaawo abantu abanafu opposition ereeta ab'amaanyi ebakube. Nyinza okuwa example ekyali ku Women MP Kampala amazima gali nti Shamim Nafuma yayitawo naye eyali owookusatu eyafuuka namba emu eyali namba emu n'afuuka namba bbiri eyali namba bbiri n'afuuka namba bazisoma kifuulannenge bazisoma kifuulannenge kyekiri kyekyo okimbuuziza bulungi n'ogamba lwaki abantu ab'amaanyi mu NRM bagudde balabye baminisita nga bagudde bannamuganza baani abantu bagulirira NRM yayonooneka mwe olabanga Kushaba Susan NRM die hard omukazi alwaniridde NRM obulamu bwange bwonna naye nga nwanirira kibiina kyange naye ne banzija mu yellow book abiyitanga ebyokusagala nabikugamba bakujja mu yellow book wali wewandiisizaawa mu Kisenyi nga ndi mu Owino zoni ki newandiisiza era chairman we newandiisiza bwe mwami bamuyita Saadi wali mu Kisenyi yeyampandiika naye bwe nagenda okukebera n'ensanga siriimu ye nze nzeka tewalaba ow'emakindi yasasula n'okusasula obukadde 3 yagenda okutuuka ku polling station nga tabeerangako mu yellow book omuntu bwaba byogera nga mulowooza nti obutaba mu yellow book kyekyagana ogenda mu kamyufu ka NRM bw'oba osobodde okunzija mu yellow book ekikulaga nti oli wa NRM ki yellow book bw'oba toli mu yellow book kikulaga nti tekisobola kukulaga nti oli waki oli wa party kati kyeŋŋamba nti mulimu bamafiya mu NRM bibiina byonna mwebali tulaba NRM yokka nti yekaaba ekiri mu Nuupu kitokota nga sikisaanikire bonna bakaaba tubeera nabo era nze gwolaba nze ndi MP w'abanyiivu aba Nuupu abanyiivu bajja gyendi aba NRM abanyiivu bali wano kubanga ndi wa NRM Malende yasimbudde dda oba asimbule ageze abiko emipiira ate olubongoya toleeta banange njagala kubabuulira manyi njagala oyogere ombuuze mpola abatulaba bano basobole bafunemu ekinnyonnyoko mu byetwogera lwakinkaleezaako Lubongoya Kushaba anti wuliriza ekisooka kya byonna bino byokugamba nti Kampala Central yeetaaga looya Kampala Central sibazi ba misango nti baagala looya agenda okubawolereza mu kkooti baagala mukulembeze amanyi ebibaluma baagala mukulembeze munnaabwe omuyiribi nga Kushaba Susan amanyi ebiruma abantu omukulembeze ayina byakozeeko nga bwe nkugambye nti nakulembera Owino akatale akakyasinze mu East Africa zensi meka ensi 3 kati essaawa zino wajja ng'asaba obwamemba bwa palamenti tokyewuunya kubanga omukulembeze yali atestingiddwako ate n'aderivaringa ate byokugaba balooya
Kampala Central tetuli baziba misango twagala lawyer ate ajati wange Kabanda jali onye emyaka 5 nakubuza ekibuzo tukirinzirangamu emyaka 5 akoledde ki Kampala banaye tuve mu bintu by'okusaga oyo tumuleeta n'olwaliro mujjeeku mu mboozi zaffe tulina okwogera ebitwala Kampala mu maaso n'ebiruma pate yange eya NRM lwaki etuuka ku ssa lino lwaki NRM esajjuse lwaki NRM mulimu obuvuyo abantu bali mu tribunal naye abamu tebasuubirayo kirungi mu tribunal ago ge mazima era nze mbadde nsaba abantu mubabuulire ebifa mu tribunal mubaleke bagende batandika okunoonya akalulu ng'obudde bukyali kubanga eno weevu ya independent era nze njagala nkubuulire omuntu yenna ayagala NRM alina okujja independent akalulu ka 226 weevu independent gotikinga independent osirike kubanga yoyo MP ali ku mulamwa yoyo MP gwe balwanyisa kubanga ayina amaanyi agenda kukolera abantu bali mu pate naye tebaagala abantu bakola bulijjo nkibagamba nti oba oyagala kuwangalira mu NRM olina okuba oli mubbi olina okuba oli corrupt olina okubeera nga gwe rekodi yo nkyamu olina okubeera nga omanyi nti ogenda obatemera wano nawe olira wano mugabana ezo esente zandibadde ziri ez'abantu ba wansi so NRM mugyonoonye era nalabye owekitiibwa Honorable Kadaga n'agamba nti omusiraamu tosobola kusiramuka leero enkya n'ogenda emimbali n'osaaza abasiraamu nze nkyogera omuntu bulina mulwagamba nti nze mu NRM nga basitula ogufa ogwenkana bweguti nga bagumukwasa ogufa ogwo gwennyini gwakozesa okulaba nga akuba gavumenti butiitiizi omusambi w'omupiira omulungi essaawa yonna bw'ayingira ttiimu bamuwa ennamba bamuleeta nga mulungi lwaki muti abantu lwaki mukuba bannammwe mbu kubanga ono yakayingira ekibiina politics taliimu mupya bwe bakiyingidde kati si byola byanswa owulire ebirimu emisango giri mu tribunal gyogere giri emeka yogera emisango giri mu tribunal mingi kubanga okuvuganya weekuli anti mingi kitegeeza nti akalulu ka NRM tekalimu mazima na bwenkanya ekibiina ekirimu okuvuganya wali okuvuganya wonna okusowagana kubaawo tosobola kuŋŋamba nti otuuka n'okugamba omuntu kati nyinza okuwa example ya Shamim n'afuma omuntu n'awangula mu division abatanye na mukamyufu temukola na kwogera ku bifa ku tribunal tulina okubyogerako kubanga tuli bannayuganda ekyokubeera nga siri mu pate wasigidde mu pate bwanga n'independent tekinzigyako ddembe lyange ery'okusaavinga bannayuganda kubanga tati kyo kimpeera ddala eddembe nti nsaavinge owa yero owa red owa green owa black owaki bonna bajje gye ndi batiikinge ku Shaba Susan mbatuuseeko service delivery nze njagala nkubuulire ne bw'onoogaana ekituufu okimanyi abantu mwonoonye ekibiina mmwe abeefuula abategerera NRM mwe abeefuula nti NRM makaaga mmwe abaweefuula nti you are bigger than the party kyemukoze President Museveni mumukongoddeko abantu bonna ne mumuleka nga ayimiridde bwati mwe mulinga nga bolaba baziyita enkuyege ezidde ku muti wabula mulidde NRM era esigaza taproot nga taproot yeka ye President Museveni nedda si abo ababbi naye yakikiriza nti banaye mu nsonyi mbadde noona enseke enzibikuvu naye kati enseke namu zempya zino eza kushaba Susan naye gwe okimanyi nti kushaba Susan alinze kulayira ogambye 2026 weevu muleesaani nani mwaba weevu ya NRM aba independent kushaba Central Division kumane mpi muleesaani soko linde tuve mu tribunal watunava mu tribunal mulimu abali mu tribunal abaagala okujja independent kati sooke tubaleke baveeyo bwe banaamala okuvaayo tugenda kukola press conference tubalage layinaapu yaffe lwaki temubagabye mu NUP mu DF mu DP ne bagendeyo ne bafu naye golooza yewe wali emirembe
ekirieta atabadde mu independent yasigadde wakati ate ku luno baabalabula baabagamba buli agenze mu kamyufu k'NRM teweetantala okwesimbawo nga independent gwe n'obuuka n'oba mugezi n'otalinnyayo kaakati ate owa banna amagezi ate kino kyenkugamba nti Shaba Susan ye mulala mukko nalengerera wala nze nambabuulire NRM njagala NRM pate yange naye okusingira ddala mu NRM njagala mu President Museveni gwe oyo taata wange era nze nandibadde nga NRM najabulira dda naye bwentuuka nenga nti omwana ali yeeganye kitaawe neŋŋuma nensigala mu NRM naye NRM abamafia mugitamiza abantu era kyekino kyenkugambye nti omuntu alina abantu abangi bamukuba mu kalulu lwaki baagala abantu banyiige bagende balonde opposition era omuntu bwe yali nga amanyi nti nakuwa akalulu kange mazima bebakumma amazima n'obwenkanya tagenda kuddamu kuwagira NRM and yo plan yaabwe nga tumaliriza message ye eri nti mwenna aba wave independent wave mulinze tribunal kulangirira bisembayo ebisembayo abantu batambule n'ekirala nze kati essaawa zino ndi ku ground noonya kalulu kange aka Kampala Central era njagala nnyo okulaba nga ntereeza Kampala Central otuuseewa era Kampala Central eno nyinza okugamba nti erimu bulooka nnya naye ekigiziza emabega Kampala Central nti obufuzi oba obukulembeze bwadda mu bulooka emu ekintu ekyobulabe bulooka emu yeruwe olinde bulooka ey'Ekisenyi mwe muva buli muntu naye bw'otuuka ekamwokya abadde avaawa yava kodi Kampala anti kati kyenkubuuza njagala ompeeyo omukulembeze njagala ompeeyo omukulembeze ezo zonna ziri mu bulooka emu bulooka okitegeera ekintu kyenkugamba we have 4 blocks bwe njogera bulooka nkitegeeza nti bulooka eyo esayidi yeeyo erimu ebyo ebyalo byoyogedde oba emiruka gy'oyogedde naye kati njagala nkubuuze njagala nkubuule kati ekamwokya ekamwokya wewe kyasinze population enene wali wava meya wa Central Division Serunjoji oyabeererako wa NRM wa DP yali wa DP mbadde njogera NRM ate ebintu bitandika NRM okay kati abantu abaliyo population esinga ekamwokya bantu be NRM kamwokya eya Central gye njogerako Kifumbira Green Valley simanyi gundi eno nga bw'omanyi nti kamwokya erimu ebyalo 10 naye teyina bukulembeze yesingayo population naye abantu bagenda bagyeyambisa okugendayo ne banoonya akalulu olumala okufuna akalulu neyeerabira bw'otuuka ekamwokya weebuuza kamwokya eri mu Uganda kamwokya eri Kampala emyala gyafa bw'otuuka ku ssomero lya KCCA ogamba banange kino kiki kamwokya ku population gyerina yeetaaga ddwaliro naye olwokuba nteyina mukulembeze atuuka ku guni ku kanso okugyogerera abavayo bona bannu boogerera nsawo zaabwe na mbuto zaabwe kamwokya erekeddwa nnyo emabega so nganze omukulembeze ebyo byendi wansi ku ground byentunuulira okulaba nga tukyusiza tutya Kampala eddemu tweyagale nze era mu bukulembeze bwange njagala nnyo nti bulooka nnya zituulenga wansi tugambe nti bulooka eno wagenda kuvayo omukulembeze ono eno waveeyo ono waveeyo eno tusobole okukulaakulanya Kampala eno eri naaga eno Kampala gye bafudde ekyokuzanyiramu Kampala gye bafudde nti tewalimu muntu ategeera wabula famire emu yetegeera ekyo kye twagala okulwanyisa kiveewo buli muntu yetegeererere era basaba akalulu kammwe nga tewali mulala kabasaba munadde Shaba Susan eddoboozi ly'omuntu wa wansi njagala munzikiririzeemu mumpe akalulu kammwe nsobole okubasakira nsobole okubakolera mukimanyi bulungi nti omuti oguliko ebibala ye President Museveni muleke ngunyeenye mulye ku bibala temwagala miyembe
temwagala zivakedo temwagala nga ebibala byonna biri mu President Museveni yena geto zonna yaziwataddemu akawumbi division 5 obuwumbi 5 era nebaza omwami Ddamulira nti weebale kukwata ku baana ba geto banange n'owanika ekipande kyo nga kiriko yero n'okisangawo nga ate nomwattu abaana si be babijjako abo abantu bannaffe betwesiimye nabo be babika ebifaananyi byaffe yabijja naye abantu kyeva olaba nti Kampala yatereera ewagira NRM oteekayo ekipande kyo n'okisangawo nga tewali yadde akiwumudde tewali ki so obwo obutebenkevu bwonna bwaleetebwa omwami Ddamulira eyakwata ku geto era tusaba President Museveni geto zino okuziwa ssente tekimala wabula zongera kuzisikiringa waliwo ettaka wali erya Nakivo settlement ettaka eryo bali mu kulibba muzeeyi n'ettaka eryo singa olinunula n'ozimbako skilling center ey'abaana ba geto ojja kuba okoze omulimu gw'amaanyi kubanga geto yeetaaga n'okugisomesa eyige okukozesa emikono n'abaana abato bano abalimu abataasoma basobole okubeera nga bagenda mu ssomero basome ate babeere nga babe omugaso enkya kale tetugenda kusukkawo awo akalulu akasabye enkyolagawa enkya kulonda era nkubiriza abantu enkya mugende mulonde bakansalazi mulonde abantu abagenda okukolera abantu Lwomukaaga owulire programu eyimiridde etya okulonda kwa Lwamukaaga Lwamukaaga mugende mulonde abantu abagenda okubakolera abanaaleeta ssente muzirye mulye ssente kubanga ssente zammwe wa musolo naye mulonde abantu abagenda okubakiikirira ate n'okubalaba nti babasakira nga bongerako value ku environment yammwe oba ku bye mukola oba